Nageno mbadde manya. Ndaka tusukako yo muveeko. Kawa yeye yakiva. Nambemu yakiva kutagala kumanya. Oli fine mama. Everything good. Wiki kukamet run. Let's go. Nelo zet. Bwali buli butya ngojja. Ngove Uganda soko ombulire. Ngosoko okufuluma e Uganda soko ombulire. Nzija. Of course nali excited. Ngoli too much excited. So much excited. In your arrivals. So Akali soko ombulire ani kutugenda nnono. Ate mmanyi mama yangamba ekintu kimu. Wala omuganda agenda okujja okola. Nawe tomumanye. Ne mbuuza sister Annette. Nti ojamulabira eyo. So should it be here? Yeah, maybe. Mbuuza sister Annette. Ojamulaba sister Grace Fiyo. Ojja kumulaba Kawa. Ojja kumulaba kati I don't know. Ezo toilet tozigenda. So tugendeko sides zenu tulabe. Nezaba bavene sicho? Kati amazima gali nti simanyi oba sister Annette omukadde omukazi naye alidde kimwe. Tandisasudde ekimuli ne tukamwanirira. Ate munange oli muteeko. Hello kubanga nze nagenzeeko dda. Oba ali online. Omanyi ne gwe simanyi nti oba sistani oba sistani. Ne bambi tumulwisizaawo oba. Kati Rozet tumuyita gyatunone. Ano musajja? Oba tubireke tunoonye butya bwe tunaa. Asoka tunoonye katusoka tumufune. Bambi bali wabweru ddala ddala. Twatuseeyo dda. Twatuseeyo dda oba ng'osobola okujja. No problem my friend. Kajja kuba kakola nja kuba ninza akanamba ke. Ennaku zino nziyitaayitamu. Messages nziyitaayitamu ennaku zino. Kati no wano waliwo no entry. Anti kati mukubiri. Message engeko. Eyo kweri kugonde. Konula yeta mutemu. Connecting. Na connecting ze nayo terina network ate data abadde aweddeko. Yange terina network ate data tigenda gwa wifi. Connectiza ku wifi naye terina gundi. Ate lwaki terina network. Ati what to do now? Kuba tugende wali wabweru anza okuba nga ali wabweru mukazi wattu tuyongereko wabweru awo tulabe. Kutuluddemu ko nene w'emmotoka naye atulimbyemu musajja wattu. Singa twatuuse dda zisagala nnyo munne kulindisa muntu ko yapo. Buzo oli obedda gw'ogamba gw'obedda akugamba nti yatuuse akubulire wawaali. Kwekisinga okunyiriza owalaba. Sitera nnyo kwagala kulinza nnyo muntu abeera akooye already. Aba yakooyekooye dda. Tibudda awo n'omulinza awe nnyo. Anji wiki ku kamera. Ugamba ki wiki ku kamera? Tugwe twekizitingire eno. Twekizitingire eno. Taliyo. Oba afulumyemu wano eno ddala ddala.
wano si wetuyisa jana tugendeko saidi wali kubanga abasinga gye balaga eno wano wali nanti sina gwe nnengerako omuntu gwe neefaananyiriza owetabula tumunoonyako ayinza okuba alina watu kubanga era tebabagamba kutuulayo paka tabula ndibadde namulengedde oba anehopu banalabye ka face si wuuyo aluwa uno tokagwe tonnamulaba kiwayi emotionally sansokulaba mukwande Irene, mbadde nsuubira muntu mulala myaka emeka ono omwana ali yawulira South Africa nze kale mulabye nga sikumanyi naye agambye simulaba nako sina nagwe nenze nenkulaba agenze tukosa hano nakulabye otegedde manyi lwaki ntegedde bw'omulabye n'oseka ate nze amaaso gasoose okulaba nentegeera nengamba kyakayono tukaye nga tannakutegeera ase omulabye n'oseka nemmanya n'ekituufu kiri nti nze olwedde mpunze nga sorry mama kati tugenda kudda sayidi ki Are you happy? You know olujo gwe nkugamba owente mwekahaaga sayinza okulaba nango basana subhanallah wa ta'ala la ilaha illallah alhamdulillahi rabbil alamin kati simanyi twena kuzaako kimama twena kujja wagundi nonoonya wetu nze ninga nategeera ono bannaye witi wali wambulako kyokka mukadde muyayi ne mubuuza maama nagenda okujja okundabako nti tofaayo ne mubuuza hopu nti nange simanyi ane nange simanyi fiiyo kaawa nti nange simanyi era mwati mwagala kwogera but I'm so happy nze nonade mmanyi tebaŋŋambye wadde bale kujja maama bannaye I'm so much excited today. I'll tell you the story. It is a long story. This is from the same womb, from the same mother, the same father. Bannaye ndi so much excited. Ebigambo tebigenda kubeera bingi naye nga kyemba mmanya. Ndi so happy. Ndi so happy. Ndi so happy. Ebisigadde byonna tunabimalira ewaka naye maama togenda kulaba ggulu. omusaliddewo tagenda kulaba ggulu. Tugende katugenda kudda tulisimanye nakumanya tugenda olunyira ttaala tugenda obale kuleeta maama ebintu nga bingi.
Subhanallah wa ta'ala, subhanallah wa ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Bannaish mukadde mama, mukadde tata, mutuuse butalaba ggulu ne mutambulira ikizu witi witi nyondo witi nyondo witi. Subhanallah wa ta'ala. Naye nga mama ndi musanyufu nnyo, tata, basista mwenna mubale kundowoozaako. Of course mbadde mpuubaala era mbaddewo ne sister wange Irene gwe tubadde tubeerawo naye mpola mpola, ne wiki nga bwe tukwasaganya emirimu gyaffe tweyongeddeko sister omulala ate. So tugenda kubeera family enzigivu, kitegeera. Naye nga mbaddewo ne siso wange nini nga tukikubirawo mpola mpola, tugenda kutandikirawo naye nga bale kujja mama. I'm so happy mama, tweyanziza mubale kundowoozaako. Do mbadde ne sister wange Irene era nga tuli basanyufu, naye katuweze basatu ne mwannyinaffe wiki naye waali tugenda kuba nga tugenda mu maaso, naye nga bannaye kiba kirungi nnyo omuntu okuba nga olinayo abantu babakufaanako abakulowoozaako. Omanyi ekintu nnyo ng'oyinako oluganda lwo. Why you becoming big every day same? Stress free. So naye simanyi na kumanya naye nga we can go. Kati tukubirako omusajja owa mmotoka mbadde namusinikira message naye nga tannanziramu. Kamukubireko waneeno mpaka nsomera ku nnamba ye. Basobola otusindikira oli najja n'atunona kuba natulina onnoonya obutawe tunafa. Oba nkubire ono eyabadde disappointing nze. Kamutole. Oba mpa oyo just tutegeko tulabe. Tiwe wanjagala tewafaayo taliyambala tangira mama wanjagala. Kati tugire waneeno mama. So rice 971 nezo nkyabitegeera kwata onsomera essimu. Plus 971 tusomera ku kamera. Ono yowa taxi aleeta abantu tumusobeke ku kamera. Ate mugambye tugisome. Nange njagadde omesize wakalamu. Anaatusasulira eyo. Namba yoyo najja n'atununa. Namba we already. Ono badde manya. Bakakola. Kimala mama. Nakutereddeko message nga mbe waka nga mawe tukakoyako. Kaye mbana baka tusukako yo muveeko. Nambe mu yakiva kutagala kumanya. Ane fiyo hopo. Arino fiyo abadde ko manene yakitadde. Agambye atya? Yebase. You know they are disappointing, like seriously. Tufude wano tubuuza butawa. Tulina okubuuza ano tuddayo. Oye tugenda olinnya. Tugenda okola ki? Ndafuna taxi etuzaayo. Naye nange n'omusajja kanzira mukubira essimu. Kyatukoze kyo.
Bizitowa, sorry. Tugende mukulembere mwawo, no problem. Excuse me, please. Sorry. Wait here. Tugende. Witi. Genda za tufune awo kubanga ebikoze eki dawali mama. Yangu ndi one. Ciao. Hey. Hi. Hello. You're going to Sharjah? The first one. Okay. Yeah, first one. Mja tugende kweli soka. Tugende eri Odi fine mama. Everything good. Wiki ku kamera. Yeah, but this is what taxi. Anytime oyagala okuna ko airport ngo oyita wiki. Na ye tukukimanya kamera. Tetubeera wano ne kamera oyagala okunona ko airport fe wetulinga tukunona. Wiki ku kamera Irene ne Nyondo Rozet. Tugende. Nice. Tugende. Katugenda ekibuuzo kyekya. Okay. Tugenda kola nsoba. Tugenda mama. Akiriza. Akiriza. Tunagenda kuyo maso sembayo je tulino. Ale tugende. Naye Sileko tagenda kulaba ggulu. What he has done. Kati tugenda sala tulinye eri ennene. Kuba tuli bangi. Osegende. Tudde wano tudde ku line eri tulinye eri ennene. Zino. Yako tata. Kati wiki. N'ekibuuzo kye njagala okubuuza. Ate witebigamba alina bitono. Wiki. Can I ask you a question? Why not you? I want to ask you. Witi. Anawija ate kuluma. Okombulira. Bwalinga wakajja. How do you feel? Mulungi. Olugave. Naleka nanyo. Anko kama. Okimanyi shani. Pio ya mpade kusimu nekigamba senga. Peshani? Nasikujukira. Nakakasabo. Nekigamba shasha. Nekigamba yes.
Omwana wangu Kamaani oyo. Naye akyalina ebigambo oyo mwana. Ayogera nnyo. Ate Loweeni. Loweeni era nga bw'abeera. Mulalu. Takwatwako. Kati akwatwako naye era mulalu. Naye nga kati akkiriza. Ate kazi ono amuddako yaani? Lovi. Ye kati atuuseewa. Sahara ni kweseda? Sahara Center. Akuze. By side. Gundi akuze. Baba nti yaŋŋamba anti kati mugole kati oyazizaako omwana omulala kati baba nti nemugamba baba abakyala abo nga bazadde kumukumu nanga baleke toyogera baleke bazaale esooka ddadda ffe mama yazaala abawala bangi abalenzi batono ffe tuzaala tufulumya waweeru ate bo balina kweta mu kika baleke bazaale ngamba oli mutuufu. Mbozi mama gundi tanaba yekuzaako sikyo. Oyo brother waffe omulenzi akola omulimu kyeyeekola. Muna ife tuli bangi abaana ewaka naye tulinamu abalenzi babiri bokka. Muleka azaale. Nija kulabirira mwe basenga. Bazaale kuba kati abalenzi babiri bokka be baleeta ewaka kati ffe tufulumya tuzza wabweru. Temubanga mwenda muli bawala bo be balina okuzaala. Awala tuli bangi. Aba abalenzi babiri bokka kati buti bwa kibiriiti. Kati oba nga uyita ngo Kamaani. Kamaani tatudde mwana ku mwana. Kasita asobola obbalabirira manyi munnange sometimes bw'ozaala obuzazi nga tolina plan nayo tekiri important awo evera omwana akula. You can stop that side. Yeah, on the other hand. You can park here. Wano manyiwo? Tugenda salira wano. Okay, you can park here. Have a parking. Thank you so much. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Subhanallah wa ta'ala, la ilaha illallah. Hey, it's me to pay. I thought someone else to pay. It's 40? 40? What? Nini ngotambula ng'omugenyi gwe mugenyi? Nze mugenyi tokite. Anaye, ukikulikayo mama. Sasa kalaba kulikayo. Anaye agenda kubuzeera ddi. Anaye wekikulikayo. Mama. Balungi. Tata. Balungi bonna. Senga. Naye. Kojja. Jajja. Sister. Bonna balungi. Biraza. Baneiba. Nabo balungi. Abekyalo. Nabo mukyalo. Muzeeyi. Kuba muzeeyi ani? Sijja kumwasanguza linnya. Muzeeyi kojja. Bonna balungi. Bonna balungi. Naye ng'oli fine mama. Ndi fine. Kulikayo kuli ku lugendo. Okoppa nze nza kukoppa. Wagwa okoppa. Nini kulikayo mama? Uddeyo. Agala nnyo. Nawe kulikayo. Wente. Bannaye kyekyo naye nga kyonna kikiri tukongera akamuli. Bimuli ku bimuli. Bimuli ku ki? Ku bimuli. Bimuli ku bimuli. Yeah. Naga twakwaniriza mu bipiira. Mubiri ngenda busiba. Ngenda busiba mu dreads. I'm so happy. I'm so much excited. I'm so much excitement. Me too. Excitement. So simunga ebadde kimama. Kozemu amazzi. Simana yetebaawo. Obegezemu amazzi. Except
Bannaye tubagala nnyo sister wange wuunaze tuba tulina okumunona naye nga bali kutufollowinga tubagala nnyo bali kutwagala akoye kawumulemuko embuzi ezisigadde n'ebyokumubuuza bingi kuba abadde yambulako mutima nga guluma nze bade suubira muntu mulala nnyo n'emuzeeyi n'emuzibu namubuuza yangamba nti yangamba Nyondo very soon ogenda kufuna omuntu agenda kukyalira namugamba amaani ane gwe nasooka okubuuza nti simanyi hopu simanyi sise fiyo simanyi kati nga suubiriza mu anko kamaani jeera anko kaawe tebatera kugira kutambula nembuuza buyiti nti simanyi kati nga ate nkusuubira wakolaki wazaawa bagamba nti ozaaya n'otafiisa. It's a long story, that's why I've been shocked so much. Bade subira kuba kono mwana maaso ne mukama wa amaanyi tubagwede gunumire mpola nga nsirika nakugambako lumu nakugambako lumu naye nga sitanye kwagala byogerako bidaawo bika bya Amaziga omuntu gwe mwakola naye maama taata wait tugenda nabe maama kuna ekyokulya kunywa webake ebisiga tunabira benkya ebyo so kimala nini kwake simu yo mama kwatileko ye flowers okuzimba kya buvunaanyizibwa naye ozimbye otya kankwanjulire aba Junisco Contractors and Great Finishes Limited bakafulu mu kuzimba amayumba aga buli ngeri bazimba kalina ez'ebyuma hollow sections nga kwotadde ne I-beams oyagala plani z'ebizimbe plumbing okuwayalinga amasannyalaze okukolera compound finishing amayumba interior designing ez'omulembe so nga tukola ne biodigester septic tank ezitajjula ezitawunya ezitwala ekifo ekitono ate nga si za kunywamu kati mwaba amasomero emizikiti amalwaliro amakanisa amakampuni n'amaka mwettanire biodigester zaffe ez'omulembe tusangibwa ku Modern Havana Complex omwaliriro ogwokubiri edduuka eryokubiri erubaga Kabusu Road opposite Tavern Woods oba tukubire ku 0701 505 801 oba 0705 837 343 Junisco Contractors and Great Finishes Limited. Let your dreams be our project.